Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu n'okubeera nga gwe nange tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama, ate era njagala okusiima gwena atutte ddala eri okubeera nga weekuumira amasomo gano kuviira ddala mu ssuula esooka gye twatandikako y'ekitabo ky'Ebikolwa by'Abatume, wamu ate n'amasomo ag'enjawulo ge twakola mu ssuula esooka, mu ssuula ey'okubiri, mu ssuula ey'okusatu, kaakano tuli mu ssuula ey'okuna ekitundu ekyokubiri nga twekkaanyiza ddala ebintu ebirala ebikulu nnyo nnyini ddala gwe nange bye tugwanidde okuba nga tufaako kubeera nga tutegeera engeri naffe gye tusobola okuba nga tubyeyambisaamu mu bulamu obwa bulijjo, kubanga bingi ebyatuuka ku batume nga tetusobola kubanga tubiyisaamu amaaso okuba nti naffe tebijja tutuukako bw'eba nga nsonga yakubuulira njiri. N'ekirala ekikulu nti ebintu ebisinga bye tugenze maaso mu kulaba mu ssuula zino essatu zino, bw'oba otunidde essuula ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna, tulaba okubuulira okw'enjiri okw'amaanyi nnyo nnyini ddala, nga Mukama waffe Yesu yali asuubiza nti Omwoyo Mutukuvu bw'aliba amaze okuba nga aweebwa abo, Bayibuli eraga nti baali baakubeera bajulizi be kuviira ddala mu Yerusaalemi, Ebuyudaaya, Esamaliya wamu n'amawanga gonna. Era kye tulabira ddala nti enjiri yagenda mu maaso n'okubeera nga ennyikizibwa mu bitundu ebyo ebiyitibwa ebya Yerusaalemi ne Buyudaaya n'obutundutundu obwo obuli mu bifo ebyo wammanga, nga bwe tulaba nti abatume bakinywereza ddala nga bwe baali balagiddwa nabo tebaagenda mu maaso n'okuba nga bakola kirala. Ekyo kimpa ekyokuyiga n'entegeera nti igwe wamu nange nti ebyo biba bitugambiddwa okuba nga tukola mu byawandiikibwa bye tugwanidde okuba nga tuteekerako ddala omulaka. So naku olw'eyo twagala okutunira ku mutwe ogw'okugamba nti abantu bano tubakoleleki, abantu bano tubakoleleki. So bino biviira ddala mu bigambo oba ekibuuzo ekyo kiviira ddala mu bigambo bye twalaba mu ssuula ey'okuna ekitundu ekisooka bwe twatunulira ennyiriri ezisooka 12 ne tutugenda mu maaso n'okutegeera ddala ebigambo ebyayogerwa Peetero nga ayanukula akakiiko akaagenda mu maaso n'obabuuza nti musobodde mutya okuwonya omusajja ono. Ne tugamba mu ssomo eryasookera ddala nti abantu nga5000 Bayibuli beeraga abo bonna baali wansi wa bulimba obw'okubeera nti teriyo kuzuukira kw'abafu, teriyo okubeerawo kw'emyoyo egiyitibwa zimalayika, teriyo bulamu eri emmeeme ey'omuntu. So ye yali ensomesa ey'Abasaddukaayo. Naye jjukira enkumulitu y'abantu eno eyingira mu bwakabaka oluvannyuma lw'ekyamagero ekyali kibaddewo mu ssuula ey'okusatu. Katonda mu bukulu bwe ekyo yakiganya okubaawo okuwalula abangi nga bayingiza obwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo. So kati singa oba otunuulidde essuula ey'okuna olunyiriri lw'13 mwe twagala okubeera nga tufaayo nnyo ku nsonga eno ey'ekibuuzo ekigamba abantu bano tubakoleleki. Ekibuuzo kye kimu ekisobola okutuuka ku ggwe nange olunaku olwaleero kasita tubeera nga naffe tukalambidde ekimala ne tunywereza ddala ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa okubeera nga tubisomesa nga bwe tugwanidde obisomesa, nti abantu ab'enjawulo batandika okugamba naye bano tubakoleleki, kubanga bye basomesa biviira ddala mu kitabo naye tubadde tetukola ki, tetubiraabula. Tekitegeeza nti ekibuuzo ekyo kijja lwakuba nti abantu abo beetegefu okukyuka. Ekibuuzo ekyo kijja lwakubeera nti banoonya engeri gye basobola okuba nga babajjawo oba nga babamalawo oba bakomya. So n'ebirala ebikulu by'okuba nga twekkaanya kwe kulabira ddala nti omuntu agenze maaso n'okufuna emirandira gy'enjiri mu mutima gwe n'ategeera ddala obukulu obw'enjiri, omuntu oyo taba na kutya kwonna okwogera ku kintu ekyo nga bwe kiba kigwanidde okuba nga kikola kitya, kyogerwako. So kati awo wenyini wenjagala tubeere nga tutandikira mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'13 nga bwe tukkirira wammanga. Bayibuli egamba nti the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter. Kati tunuulira ekyo. Bayibuli eraga nti abakulembeze, abantu ab'enjawulo abaali na ekifo mu kakiiko ne beewuunya nnyo nnyini ddala bwe baalaba obuvumu obwa Peetero.
ekireetera abantu bano okubeera nga beewuunya si kirala, bayibuli ekyogedde egambye ensonga yali ya buvumu obwa Peetero ne Yokaana. Ssebo ne nnyabo tugwanidde okubeera abavumu nga twogera ku nsonga ey'ebyo ebimaze okuwandiikibwa mu Bayibuli. Singa biba tebyawandiikibwa, gwe nange tusobola okwekwasa nga tugamba sisobola kubeera muvumu eri ekyo ekitalagiddwa. Naye bwe kiba nga kyawandiikibwa, ssebo ne nnyabo olina ensonga y'okubeera ng'oli muvumu. Bingi bye tusomesezzaako nga bisobola okuleetera abantu abamu okuba nga beesitala, naye tuli bavumu mu byo kubanga nti bwe bityo ebiragiddwa mu Bayibuli. Singa otuggyako Bayibuli tetulina kye tusobola kwogera kirala. So Bayibuli egenda maaso n'egamba nti for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. Nti babatunuulira nga baali bantu ba bulijjo nga tebalina kuyigirizibwa okw'enkizo oba okw'enjawulo mu byawandiikibwa. Jjukira nti Peetero ne Yokaana baali bavubi, era kikkirizibwa nti abantu ab'enjawulo abaali bakulira akakiiko kano baali bamanyidde ddala abantu bano nti baali bantu ba bulijjo, abantu abaali abavubi, abantu abataali barabbayi, abantu abataali bafalisaayo oba basaddukaayo, abantu abaali tebaatwala ddala kubaala nga babaako olubaawo lwonna lwe balaba mu mbeera ey'okubeera nga bakola batya nga bayigirizibwa. Kati ab'akakiiko bagamba nti bo batunuulira obuvumu bw'omuntu eyali owa bulijjo, yali tasomesebwangako. Ssebo ne nnyabo ojjuke Abakolinso 1:27 Bayibuli eragira ddala nti Katonda anoonya abasirusiru ab'ensi okuswaza abagezigezi ab'ensi, anoonya abanafu ab'ensi okuswaza ab'amaanyi ab'ensi. Ebyo Bayibuli yali yabyogerako dda, ne mu Matayo 11:25 tulaba ensonga yeyo yemu yennyini Bayibuli gyekola ki yali yasongako edda ennyo nnyini ddala, mu kuba nti abatume bano baali wansi w'obukulembeze obw'Omwoyo Omutukuvu. Engeri gye baagenda mu maaso n'okuttaanyamu ensonga mu buvumu yaleetera ab'akakiiko konna okugamba nti naye bano abatalina buyigirize bumala, abatayambibwangako kubeera nga babako olubaawo lwe balaba, obuvumu buvaawa? Waliwo omuwandiisi omu ayitibwa Adam Clark yayogera n'agamba nti oyo asomeseddwa eby'omwoyo ebya Mukama waffe Yesu Kristo ayina ekirabo ky'amaanyi nnyo okusinga oyo ayina olulimi oluyigirize. Nkiddamu, oyo asomeseddwa eby'omwoyo oba ensonga eza Mukama waffe Yesu Kristo ayina ekirabo ky'amaanyi nnyo okusinga oyo ayina olulimi oluyigirize. Ssebo ne nnyabo ekyo kye njagala obeere ng'otegeerera ddala, era kye kyaviirako abantu bali okubeera nga bagamba naye bano abantu ba bulijjo, buno buvumu buvaawa? So abatume baali bavumu mu masekkati g'okusoomozebwa kwe baalimu, era ne bagenda mu maaso n'okusomesa ekyo kye baali bagwanidde okusomesa, watali mbeera yonna ey'okubeera nga bafunako ekirowoozo eky'okwagala okukyusa ekyo kye baali bagwanidde okusomesa, newankubadde baali mu mbeera ey'okubeera nga baali mu matigga oba mu kunyigirizibwa. Olunyiriro lw'e14 lunyweza nga lulaga bwe luti nga tumala akatundu akasembalo ak'13 nti they also recognized them as men who had been with Jesus. Nti era baamala ne bakizuula nti abantu bano baali kitundu kwabo abaali babaddeko ne Mukama waffe. Ekitegeeza nti bw'osisikana Mukama waffe Yesu Kristo oyagala toyagala tosobola sigala kyekimu. Kati akakiiko kye kaakola kaakwata obuvumu bwa Peetero ne Yokaana ne babutunuuliza obumu bwabwe ne Kristo Yesu. Ekitegeeza nti akakiiko kaagenda mu maaso n'okugamba nti obuvumu buno buvudde ku muntu gwe baali beekwanaganya naye. Singa baali tebeekwanaganya naye, bano tubamanyi bavubi ba bulijjo, tibalina kye bamanyi, si batendeke mu byawandiikibwa, naye engeri gye bagenda mu maaso n'obikwatamu n'okubeera nga babyanja mu kakiiko baali babadde n'oli. Ekitegeeza nti bakkiriza nti Yesu yali ekyo kye yali, naye ng'ate tebaagala kukola batya kiraga
olw'ekumi kyeluva lugenda mu maaso ne lugamba nti but since they could see the man who had been healed standing right there among them, there was nothing the council could say. Nti newankubadde bagenda mu maaso n'okuvvoola abatume nti tebaali batendeke kimala, naye bwe bagenda mu maaso n'okutunulya omusajja eyali awonyezeddwa nga naye ayimiridde mu mabbali awo mu masekkati gaabwe, akakiiko ne kabulako kikakola katya kikoogera. Ssebo ne nnyabo ojjukira y'ensonga y'emu yatuuka ku Mukama waffe Yesu Kristo. Bamutunuulira ku njuyi zonna nga tebamulabako kyakunenyezebwa, wabula yali abasukkiriddeko ne bagamba ensonga ey'okuba nga tumalawo bino byonna wammanga n'abantu abangi abamugoberera, tugende mu maaso n'okukola tutya n'okuba nga tumuwanika ku ki? Ku musaalaba. Ne bano Bayibuli eraga nti tebalina nsonga gye baalaba ku batume, kubanga bwe baba nga baali babanenya lwakubeera nti baali bakunga abantu mu nsonga etaliimu. Ssebo ne nnyabo, omusajja eyali yazaalibwa nga mulema nga tatambulangako yasirisa embeera yonna ey'ogamba nti baali baddeko n'ekyokubaako kye bakola ki? Kye boogera. Bayibuli kyeraga nti abantu baaliwo bangi, era ng'olunaku olwaleero abantu bangi nnyo abasobola okubeera nga bakakasiddwa naye ate ne bagaana okubeera nga bakyuka. Nga bwe tulaba akakiiko bwe kaala omusajja yali amaze okuwonyezebwa, osobola okugamba nti kaali kamaze okukakasibwa nti kino kyali kya ddala, naye teri n'omu ku abo mu kakiiko yagenda mu maaso n'okuba nga yenenya amakubo ge. Kati bwe tuba tutunuulidde obulamu obwa bulijjo, waliwo n'omuntu asobola okiraba n'agamba naye gwe mwana gwe bukya wagenda mu maaso n'okugamba nti walokoka. Obulamu bwo ndaba nga bwa njawulo. Bwe nzijukira amakubo go, bwe njukira enneeyisaayo, bwe njukira ebigambo byo n'ebintu by'omalirangamu ebiseera, ne kaakano bw'oli, kituufu olina ekintu kyewafunamu ebyo ebintu by'okkiriza. Naye ye kennyini amaze okuba ng'ekyo akikkiriza, weebuuza lwaki tasalawo naye n'abeera nga yeeyunira ekyo ekirungi. So abantu bakakasibwa naye ate bagaana okukola batya? Okukyuka. So olw'ekumi lulaga nti so they ordered Peter and John out of the council chamber and conferred amongst themselves. Nti ne bakwata Peetero ne Yokaana ne babagamba okuddako wabweru w'ekkuŋŋaaniro eryo ery'akakiiko, ne batandika okwegeyageyaamu awo. Nsonga ya kusomesa mu linnya erya Kristo Yesu, nsonga ya kusomesa ku kuzuukira, nsonga ya musajja eyazaalibwa nga mulema kubeera nga muki nga awonyezeddwa, nsonga ya buvumu obw'abatume ereetedde ab'akakiiko ab'ebitiibwa okugamba abatume muddeeko mu mabbali nga bwe twegeyaamu tulabe ekyobakolera. Awo we wali embeera yonna gwe nange gye tulina okuba nga tutegeerera ddala bulungi nti akakiiko kano bwe kagenda mu maaso n'okubeera nga kanoonya embeera ey'okwegeyaamu, embeera teyali ndala yonna. Bayibuli etulaga mu Lw'ekumi bagamba what should we do with these men? Abantu bano, abasajja bano tubakoleleki? So mu bufunze osobola okugamba nti Peetero ne Yokaana baali bamaze ofuukira ab'akakiiko akayinja mu ngato. Ssebo ne nnyabo kye nsobola okugamba kye kino nti amazima gasigala nga mazima. Kababeere abantu nkumuliitu nga bonna bawakanya omuntu omu, ng'omuntu oyo asomesa amazima, ng'omuntu oyo byayogera bya mazima. Njagala okukakasa nti mu maaso ga Katonda amazima gasigala nga mazima, ate n'abo abawakanya baba bagamanyidde ddala nti gego, naye batya okubeera nga bafuulibwa ab'eddembe okuyita mu mazima, kubanga kasita weegatta ku mazima oba olina okubeera ng'okola ki? Osuula obulimba bwo n'obeera nga okyusa amakubo go. Bayibuli egamba abantu bano tubakolere ki? Nsonga si yakubeera nga basomesa bya bulimba, si nsonga nti baali babbi, si nsonga nti baali benzi, si nsonga nti balinako ekibi kyonna kye baali bakoze. Nsonga ya kubeera nti baali bafuuse ebibya Katonda mwali okukolera, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga tebagulumiza mannya gaabwe naye nga bagulumiza erinnya eryo
lyokka eryatuweebwa wansi w'enjuba okubanga tufuna obulokozi nga ly'erinnya erya Kristo Yesu, nga ne mu masekkati g'okunyigirizibwa tebakyusa ekyo kye baali bagwanidde okwogera ku linnya eryo erya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egenda maaso n'eyagamba olw'ekumi. What should we do with these men? Abantu bano tubakolere ki? They asked each other, ne beebuuza, ogamba otya? Naawe ogamba otya? Naawe ogamba otya? Abantu bano tubakolere ki? Jjukira ekyamagero kyali kyabasirisizza dda, bonna nga bamativu ekimala kitebalinawo ku kigambo kyaki basobola kwogera. Omusajja baali bamumanyi, bamuyitangako nga bayingira weema nga mulema, okumulaba kaakano nga teri amukwatiddeko oba teri amuwaniridde, tatambulira ku miggo. Ekibuuzo we kiva, tubakolere ki? Mukaga lwengero nga lugamba, we can't deny that they have performed a miraculous sign. Tetusobola kugaana kubanga ekyamagero kikoleddwa, bakikoze, and everybody in Jerusalem, buli muntu yenna mu Yerusalemu akimanyi. Olwo ekyamagero ekyali kikoleddwa abatume kyali kiragira ddala nti obukulembeze obw'Abasaddukaayo, obukulembeze obw'Abafalisaayo n'abalala bonna abaali mu kakiiko ako bwali bukomye, kubanga bano abatume omulimo gwabwe kuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. Balemmera mu bukulembeze, naye ebyamagero eby'abatume kulagira ddala nti obwo obukulembeze bwali bulina okukomezebwa. Katonda alonze obulala, ate bo balemeddewo. Katonda akomeza, ate bo bakoze batya? Balemeddewo. Ebyamagero bye tebikolebwangako kabona yenna, tebikolebwangako musadduka yenna, tebikolebwangako mufalisayo yenna, oba nabo bonna bakola akakiiko. Kati Katonda abiganyiza okubanga bikolebwa abatume, okulaga nti buli obukulembeze obwasooka okubeerawo abugaanya, ataddewo obujja, kubanga Befeso 2:2 eraga nti abatume ne bannabbi Katonda byakozesa okubeera nga basimbawo omusingi ogw'ekkanisa nga Kristo ly'ejjinja liri eryaki? Ery'oku nsonda. Kati nabo bennyini ekyamagero kyali badde kyogera eri bo nti tugaaniddwa. Naye omanyi okwesiba ku bantu kyekyali wano, nga bulijjo leero bagamba nti oyo naye atwesibako bwesibi. Kati n'akakiiko kagenda maaso n'okubeera nga keesiba ku bantu nti kekakyalina ogenda maaso n'obakulembera, naye obubonero buno bulina kye busongako nti waliwo obukulembeze obujja Katonda bw'agenda ozimbirako ekkanisa ye, oba bw'ali ozimbirako ekkanisa ye. Bo bennyini bagamba nti n'abantu bennyini mu Yerusaalemi bonna bakimanyi nti kino kyamagero. Kati bwe baagala okubeera nga banoonya engeri ey'okwawula abatume mu kubeera nga bakozesa erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo okumalamu obubaka bwabwe amaanyi, ssebo ne nnyabo, Bayibuli eraga mu 17, but to keep them from spreading their propaganda. Ulira enjiri bagita propaganda, nti newaakubadde baali bakakasiddwa, ekyo kye baali bakakasiddwamu ate baali balikivoola. Any further, we must warn them, tulina okubalabula, not to speak to anyone in Jesus' name. Tebalina kuddamu kubanga babako omuntu yenna bwe bagamba ekigambo kyonna mu linnya eryo nate. Bwe baba tebasobola kuwakanya kye musomesa, bagenda kubalumba nga mmwe nti kye musomesa tetukiwakanya naye temuddamu kyogerako. Ekisooka babaganya okwogera, ate ekirala nti bwe babaako ekintu kyonna kye bagamba omuntu babaggyeko eddembe lyabwe ery'obwogezi. Lunaku zino bakiyita simanyi freedom of expression, freedom of speech. Basoose ne babaggyako eddembe eryo ery'okubaako kye boogera, ne singa kabatanda ne babaako kye boogera tebagezaako okwogera ku linnya erya Yesu. Kati gwe mbuulira oli mubuulizi w'enjiri, bakuggyeko okwogera mu linnya erya Yesu, oba osigaza obuweereza oba tolina buweereza bwonna, kubanga owatali enjiri bw'ojawulako Kristo tolina bubaka. Kati kyekiri wano eno bagamba nti temubaako kye mwogera kyonna, ate mubaako ekintu kyonna kye muba mwogedde temwogera ku ki? Ku linnya eryo. Ssebo ne nnyabo, singa bakugaana okwogera mu linnya erya Yesu Kristo, abo b'oba ogondedde okubeera nga togenda maaso na kwogera ku linnya erya Kristo Yesu oba okusomesa mu linnya erya Kristo Yesu, abantu abo baba bamaze okutwalako obuweereza bwo. Olwo otandika okubeera ng'olangirira mu linnya ery'omuntu omulala, erinnya eritasobola kuleeta bulokozi, kubanga tutegedde erinnya lirimu. Ebikolwa batume 4:12
mutusobola ofuna obulokozi kati singa bali kujjako. Kitegeeza enjiri gy'ogenda okubuulira tena gwegenda gasa, enjiri gy'ogenda okubuulira tegenda kulokola, ate bw'osomesa ku Yesu omulala, Yesu omulala talokola. Kati abantu ab'ensi baagala ebiriiri ebitalina kakwati, ebiriiri ebyabwe bye beegunjizzaawo okubeera nga bye byogerwako, era ne kaakati we twogera ensomesa etalina mirandira mu nsomesa ya Mukama waffe Yesu Kristo yatutumu nnyo okusinga ya Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira Abakatuliki bye basomesa, wulira Obusiraamu bye busomesa, wulira Bamamoni bye basomesa, n'ebyo ebimu ebyogerwako nti biri mu makanisa g'abalokole tebiina kakwate konna na nsomesa ya Bayibuli n'ebyatutumu nnyo. Ng'era Bayibuli weeragira ddala mu Timoseewo ekyokubiri 4:3 paka olwokuna nti mu biro eby'oluvannyuma nti abantu balyekuŋŋanyizaako abasomesa aboogera ebyo bibanyumira. Kyova olaba nti bw'osomesa ebintu ebiviira ddala mu kitabo kya Katonda oba mu Bayibuli, ssebo n'ennyabo njagala okugamba nti batono abajja okutegeera nti byogera oli ku mulamwa. Lwaki? Kubanga ebintu eby'obulimba bifunye enkizo ey'amaanyi nnyo ate byatutumu nnyo mu bantu, kubanga n'ababiina ababisomesa sente baziina, balina kino, balina kiri, balina ne kino. Abantu leero betwina kaakano bw'obagaana okusomesa mu linnya erya Yesu olwo obasumula okubajja mu kkomera, abasinga bakwanukula bakugamba nti weebale nnyo ssebo, siriddamu na kwogera ku eryo linnya. Bwe libeera nga lye lireese emitawaana nga mulaba nti lijja kalubiriza obukulembeze bwammwe, sigenda kuddamu na kinyegako. Bwe mba nga mulinayo n'ekirala kye muŋŋaana mukiŋŋambire ddala, kubanga nze ndi mwetegefu okugoberera bye muŋŋamba. Leero yeyo enjogera gy'osobola okusuubira mu bantu abatali bamalirivu okulwanirira ebyo ebyatuweebwa omulundi ogumu mu byawandiikibwa. Bayibuli egenda maaso n'etulaga mu lunyiriri olw'18, so they called the apostles back in and commanded them never. Naye kati laba kino nti mu lw'17 mu luzungu waliwo kye tuyita oba mu nsomesa Bayibuli waliwo kye tuyita the reader's privilege position. Tulina kye tusobola okulaba bye tulaba nga abo bennyini ababyenyigiddemu bo tebabiraba naye nga ffe tubiraba, nti bye bagenda okugamba abatume ffe twabitegedde dda naye abatume tebannabitegeera. Nga bwe mmaze okunnyonnyola babagambye nti tebagenda bakkiriza kukola kino na kino, kusomesa mu linnya erya Kristo Yesu, ate tebalina kubako kye boogera. Kati mu lw'18 abatume nabo babamanyisa naye ffe twategedde dda. Y'ensonga gye tuyita ey'okusoma nti gwe obeera weereddwako enkizo okulaba bali kye bataalaba mu mbagirawo. So they called the apostles back in, ne babayita okukomawo munda, and commanded them never again to speak, ne babajjako eddembe lyabwe ery'okubaako kye boogera, or to teach in the name of Jesus, ne babagaana n'okola ki? N'obutaddamu kusomesa mu linnya erya Yesu. Obuzibu buddewa? Bw'osomesa mu linnya erya Yesu tutegedde nti waliwo obulokozi abantu bagenda ofuna. Bw'osomesa mu linnya erya Yesu ogenda kikola mu buvumu, ogenda n'okusomesa ku bintu ffe bye tutakkiririzaamu, so temuddamu kubeera nga musomesa ekintu kyonna mu linnya eryo. Kati wano waliwo ekyokuyiga nti abalabe b'enjiri balina obuvumu nnyo bw'amaanyi nnyo nnyini ddala mu bye batakkiriza. Naye ate weesanga nti ffe abali mu kanisa tetulina buvumu bw'amaanyi mu ebyo bye tukkiriza. Bano bakyogera mu buvumu mu maaso g'abatume nga babagamba temuddangamu kusomesa kintu kyonna, naye ne weesanga nti akikkiriza talina buvumu kubeera nga ate naye akyogerera mu buvumu. Abagiwakanya boogera mu buvumu, abagikkiriza ate teboogera mu buvumu. Kye tulaba kaakati, naye ekyo si kyolaba ku Yokaana ne Peetero nga bwe tunalaba mu ssomo erinaddako. Bayibuli eraga nti mu lw'19, but Peter and John, ndowooza owulira eddoboozi eryo, bw'oli akagambo ako naye kitegeeza nti kana akagambo kali kuwakanya, it is a contrast, kakuwa enjawulo ebyogeddwa biri ebyabwe n'ebyono byayogera. Nti ate kankizo nnyo tegeera gye tulaga nti but Peter and John, naye Peetero ne Yokaana ne baanukula. Do you think God wants us to obey you rather than him? Mwe kye mugamba nti Katonda oba kye mulowooza nti Katonda ayagala ffe tubagondere okusinga ye? Kibuuzo.
akibalekedde bakiddemu. Mulowooza Katonda ayagala tugondere mmwe okusinga ye? Mugamba muweereza Katonda. Katonda gwe muweereza ayagala ffe tubagondere nnyo okusinga ye? Bino byonna bituyamba okutegeera naffe engeri gye tusobola okwanukulamu nga tufunye embeera eziyinza okuba nga zeefaananiza abatume ze baalimu. Atunuulira bino ebiri mu Ebikolwa Abatume n'agamba ebyo byali bya biro bya dda nnyo, tebirina nakakwate ku nsonga y'obulamu bwange. Oyo talina kyagenda asomesa, oyo talina kyagenda kukola mu buweereza. Onaayanukula otya enkeera singa ofuna embeera eno y'emu oba nga yeefaananyiriza eno ey'abatume ne bakugamba nti toddamu kwogera mu linnya erya Yesu? Ye yennyini akulagidde mugende mu nsi yonna mukole abayigirizwa, mubasomese mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubalagira okugondera ebyo byonna bye mbagambye. Mukama waffe akulagidde genda oyogere, ate abalala bakugambye toyogera, ogenda kugondera ani? Yennyini ye yabagamba mu Ebikolwa Abatume 8 nti mugende munafuuka bajulizi bange. Kati ate bafunyeyo bakama baabwe abalala babagamba nti temuddamu kwogera mu linnya eryo. Kati Petero wajja ekibuuzo olw'Omwoyo Omutukuvu yagenda amaaso n'omulungamya. Bassebo, mwe mulowooza tugwanidde okugondera mmwe okusinga Katonda? Tebakikola nti bakyagala, naye baaweebwa ekiragiro. Matayo 28:19 paka 2, Ebikolwa Abatume 1:8 n'ennyiriri ez'enjawulo eziraga nti baali bagambiddwa okukola kino kye bakola. Kati okugondera akakiiko kano kyali kitegeeza kubeera nga bo bajeemedde mukama waabwe. Okugondera mukama waabwe kyali kitegeeza nti baali bajeemedde akakiiko, kubanga Katonda baalaba nga wankizo asinga obuyinza bwonna. So kati Bayibuli eraga nti ne bagenda mu maaso n'obagamba nti we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Tetusobola kulekeraawo okubeera nga twogera ku ebyo bye tulabye ne bye tuwulidde. Tetusobola genda maaso na kulekeraawo kwogera ku ebyo bye tulabye ne bye tuwulidde. Nti Peetero ne Yokaana baali tebali mu kirowoozo kya kubeera nga bagenda kujeemera obukulembeze obw'akakiiko. Baali baalagira ddala nti bajeemedde obukulembeze buno obw'akakiiko. So bajeemera akakiiko ne basalawo bagondere Katonda. Naffe tugwanidde okussaamu omuntu yenna ekitiibwa, naye singa tugaana okwogera ku ebyo bitugambiddwa okwogera, tuba bamujeemera, tuba tugwanidde omujeemera. Waliwo obujeemu Katonda bwakkiriza. Si buli kintu kyonna nti kibi mu maaso ga Katonda. Ekibi mu maaso ga Katonda kwe kugaana okubeera nga omugondera ng'akugambye. Naye gwe okujeemera abo abakugamba obutagondera Katonda oba toyonoonye, kubanga Peetero ne Yokaana wano baali teboonoonye. Lwaki? Basaze bakole ekyo Katonda kyali abagambye okukola. Era ssebo n'ennyabo njagala okulaga Bayibuli eraga ne bagaana ne bakomba ku yeerima ne bagamba we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Kitegeerebwe eri gwe nawuliriza obubaka buno nti Katonda bw'aba atulagidde okwogera tetugwanira kubeera nga tuddiriza olulimi lwaffe, kubanga obuyinza bwa Katonda busukkuluma obuyinza obulala bwonna. Mu bufunze kye tugamba nti obuyinza bwa Katonda busukkuluma ku buyinza obw'omuntu yenna. Tubakolere ki? Baafuna ekyokubakolera, naye ekibuuzo kya tubakolere ki newankubadde baafuna ekyokubeera nga bafuna ekyobakolera tekyasirisa oba tekyasazaamu ekyo abatume kye baali bamaliridde okubeera nga bakola. Kansuubire ofunye ebyokuyiga mu bino bye tulabye olunaku olwaleero. Kansuubire nti binaabako engeri gye bikuzimba okubeera nga naawe omanya engeri gy'ogwanidde okwanukula eri abo abagenda mu maaso n'okukomako okukola ekyo Katonda kyagamba tikigwanidde okukola. Amasomo gali gendaze agasoose nkulaze bulungi nti abatume bano
bassaamu abantu bano ekitiibwa, naye newankubadde babassaamu ekitiibwa tebaagenda mu maaso n'okubeera nga bagaana okgenda mu maaso n'okwogera ku ebyo bye baali bagwanidde okwogera. Era ensonga y'emu tujja giraba nga tuyingidde mu ssuula ey'okutaano olunyiriri lwa 29, era baagamba nti tetusobola kugaana agondera Katonda ne tubeera nga tuwuliza omwana w'omuntu yenna. So omwana w'omuntu tumukkiriza era tumugondera ng'ekyo kyayogera tekiwakanya ekyo Katonda kyatugambye. Kaabe maama, kaabe taata, kaabe mukulu wo, kaabe mwami wo, kaabe mukyalawo oba mutowo oba omuntu yenna. Sinza Katonda, kulembeza Katonda mu byonna by'okola okusinga okukulembeza eddoboozi ly'omuntu ng'akuwakanya oba ng'akugaana okukola ekyo Katonda ky'aba akugambye okukola. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna abakkiriza. Amiina.